Diana ekiro ekikeseza olunaku olwaliro mukazi wattu singa zembuyaga ezikunta kankikuddiremu. Spice Diana singa kati amawulire gatandise dda okusatulatinga nti mukazi wattu amaze okussa omukka ogw'enkomerero oluvannyuma lw'ababbi ababadde ku boodabooda ye bakakasa nti neera tomanya babadde basindikiddwa okubeera nga bamuvumiza omusu oba nga bamutta oba nga obulamu bwe babukomekkereza. Bwe yabadde ng'ava side zeeyo Entebbe ku party after party omanyi tuli mu birthday week okusinziira ndaba nga bali mu birthday week ye y'okubeera nga bamucelebratinga Spice Diana so kubanga waliwo ne kavidiyo ke ndabyeko nga celebratinga birthday Alia we yabadde alinako gy'agenze so yabadde ava eyo ataddemu emigugu gye mu nsaawa ava side zeeyo Entebbe mmanya mu mmotoka ye eya Range Rover alina emmotoka eya Range Rover ya black alina Range Rover eri ya red alina ozi anuwa emmotoka nnyingi Spice Diana z'alina so ababbi ne bamusalako era emmotoka baagiyisiza ddala babadde baagala bulamu bwe babadde tebaagala mubba kwani ate waliwo kintu na kimu kye baatutte ku bye yabadde nabyo wabula babadde baagala mmumiza musu oba babadde baagala mmutta era avuddeyo n'akakasa eggwanga nti neya sitaani amukozeeko effujjo naye tasobodde kubeera ng'atwala obulamu bwe n'era ekyakyebaliza Mukama Katonda. Updates n'ebisingako awo exactly ababbi abo kyebabadde baagala abadde batambulira ku boodabooda we bati ne bamulondola paka bwe baakubye emmotoka ye ogituusa ku ekyo ky'oli mu kulaba era ng'olaba ngasigala nkuwa updates nga gwe kyolina okukola subscribinga onyige notification mbeera eyo ebisigadde obitulekere embeera teyabadde nnungi.